balukyaziza mu ssaza ly'e Bukomansimbi abakulembeze ba NRM batongolezza kaweefube okuwenjeza pulezidenti Museveni akalulu ka 2021 n'aba NRM abalala abesimbyewo mu disitulikiti eno. Tutongozza mbutongole okunoonya akalulu ka Yoweri Museveni. Engalo Ruth Katushaba alina kaada ya NRM e Bukomansimbi, omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi ne minisita w'abaana n'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi be bakuliddemu okutongoza kampeyini zino. Kukwasa kaadi eno ogenda obuulire ejjiri ya NRM. NRM oye! Epangula mpya! Mazima! Olwaleero tetugenda kuleka akalulu konna keevuunise! Eno bannakibiina babinuse masejjere bwe babadde banyeenya ku ggaliba enjole kayimba k'amayinja ke yakasoosootolera ekibiina kino. Akalulu kakomuzeeyi. Basuddemu n'ennyimba endala baminisita amagomesi ne bagasambiramu omuziki. Tebiruma bayaye olimba tebiruma bayaye Kayimba kamwe abawazibange. Abamu ku ab'ekibiina kya NRM be kyawandako eddusu okuvuganya mu disitulikiti eno babadde bakwasibwa bendera ng'olumala nga babinuka mu bawagizi. Akalulu muzeeyi, akalulu muzeeyi, akalulu. Ab'ebyokwerinda abeefunyiridde ensangi zino okutaataaganya enkuŋŋaana z'abannabyabufuzi nga zino naddala nga zisussa mu bantu ensanvu abaalagirwa eno wabawunyidde ezziizi era teri alabiseeko kubakuba ku mukono. Kinajjukirwa nti okuwenja akalulu ka 2021 mu butongole kwa kutandika ku bbalaza nga 9 omwezi guno.